Chechiru. Rolex n'amagi. Ya bino just bintu bilala nnyo tojja bisobola. Sijja bisobola. Mbadde njogera batabanyi bange abamalula. Happy New Year. Happy New Year too. Gutambudde gutya? Omwaka gwote gubadde mubi. W'ensonga nti mu amalula situlina wenna omuntu abantu batuluzinze omuntu. Apart from muganda waffe Mese. Kuba muntu akola 25 years of Amot. Era mwembadde ne program yokola 25 years of Eddie Kigere. Nene tutuzulanga te promoter ya Dayagalo Kyewa mamu. Nga muyayi. Ngagenda kwata tukutatanya kutalinya lyaffe netugoba embwa promoter choy tujja mwogera linnya kuba teyakigira nnyo okukigira nnyo kwagala kifuula nnyo kya ttabu abakifuula kya ttabu tumuwaayo bobadde kyo bw'olabye ng'ogamba ono omwana yakola akabadi mu 2025 obubadi bungi nnyo obadde bulimu obusinza okuba obwettabba obufubutuseeyo wano ng'omwaka guggwako ng'akachikeni n'akalala ka shoni gundi shoni n'ebigenderako shoni nga yefudde lwasa obonna nga bufubutuseeyo wano omwaka obadde wano n'abadde bali mu kiwoomereze kati wano mu kuggalawo wano sasagge weevudde so abantu bangi bafunye ekyokuyiga abantu badde tebamanyi nakuromansinga so shoni alina abantu bayigiriza romance nti abantu basingadde romance bagitandikira eno mu face bakitegedde luvannyuma nnyo nti romance naye embeera ezo shoni alina zeesonyiwa ze zatuusa ono ku mbeera eno zatuusa wano eno ntoza mundaba balage romance ngira sayidi emu yatuusa nnyo bubi tugenda ku stage nedda batugambye muno mwafunye ssente tutandikire wa Muhanji yategeka meetings nga tulowooza nawe ogenda kujja nga bakayana nti bafunanga ku ssente okuva mu gavumenti tewaliiyo ekitiza basaaliyo saamanya gwamanya twabyekanga bwekazi kubanga omuntu obanga akwetaaga akuyita mu officially nagaba naye mujje so bintu nezo meetings zeewunya zibaddewo nnyo group tolimu group etya eyaba comedians bakutya olw'okubanga bigambo bingi oba si bigambo bingi zinatandika ekintu twakitandika twakimala twatandika omulimu era bonna batwetaazira bajja tuteekamu kakati gunda olunaku olwaliro Ragadi afunye ssente biliyoni 28 kati wazifunye n'agamba muno zammwe baani ba creatives n'abagamba abalina sakozi mugende mufune ssente zammwe mutuwemu obudde kubanga emboozi byonna ebintu byombuuza biba ndabanga ebyambu okitegedde eba erambu naye bwe kiba kya ddala gyenyo bukosi ssente baba bali mu creatives batujja zifuna bona bazituwalira mujja bitegeera mujja kuddalira nga mukomyewo tubagaye sitwazirabako naye ng'olina sako Amoti oludde mu kintu kino olina sako abaana bano mwe bagenda okufunira ku ssente ezo sako etya ba comedians like nawe ofomingewo sakoyo nti ate naye nfomingewo sako nga ssente ani agenda zimpa Ragadi okuyita mu kibiina kye okuyita mu kibiina kye ffe tulina already tulina account si sako tulina account yanti kubanga agamba muno buli alina sako ajje kasita abeera nga ali mu creatives ajje afune ssente bwe tujja gikuliyetinga sako tuyina already ffe bennyini tuli sako amalula so nokolamu sako wano sako negwa amalula sako era olyako leka ate kusirwa teri ssente zitali zakulya olyako ssebo teriyo ssente gye batalya olyako nga bwekulaakulanya kuba tewaliwo copyright law katujjuka ffe tuli bayonta singa copyright ebadde weringa ssente bweziri era sitwandizifunye naye kati bwe bazirala nga zigenda kujja kwene enyonta gye tulina nti ebbanga lyetumaze nga copyright teriiwo osooka n'olyako noweezaako enfuufu then nokola ku byokulaakulanya okwekulaakulanya bwezikulema okusasula kitya anti za sako ojjayo nozaayo gye wazijje bwezikulema osasula tezisobola tutulema bwe ziyinza okulemera omuntu nga yagwa so ne Ragadi Center ategezaako okuziwa abantu abo abaagwa basobola okwebbulula nabo bennyini akakiiko kasobola tulamula kagana naye ono agenda gwa mu maaso sente zaffe zigenda ffa toziwaayo
kusinga okusiba abantu yakola banaatera anaatera gye bali artist nga omulaba wano yagenda kugwa ate bamuwa ssente ezo ziyinza omubbulula oba okwongera mwongere wansi mu kibya ogamba otya tuli ogamba otya tuli bulungi amanya go ate mmwe bannamawulire mmwe tebannabawa meya Kafodongo meya Kafodongo tusanze okulabako nange okubasanga kale ogambye ki amoti nti ate mmwe bannamawulire tebannababbawa naffe tulina sako tujja zijjayo ani agenda zibajjirayo ffe kenyini abalina sako tali sako kale njekife gyetuyite sako yaggwa dda amoti katono nnyo abacomedians babateekako omusango okuba nti mwe abatandika komedi w'okuvoola naddala ekyogaa nti batoolo baganda baki nabo ne bakoppa ekyo oviki nti abantu abasinga tebakyagala nnyo kiri awo baani abakitandika nti mmwe be basanga mu komedi mmwe of course ffe twalinga komedi tumukoze nga si kuvoola wabula kuba komedi kuba kwogera karakita buli omu engeri gyeyisaamu enjogera mu bikolwa na buli kimu so tewaliwo okuvoola kwonna okujja nga omuntu alina bwezi tribalism alimu oyo omuntu enyini y'omulabi naye nga mu komedi temulimbya tribalism wabula omulabi kubanga omuntu asobola okufuna depression omuntu asobola okubula emmere asobola okuba nga abonaabona talina mwagalwa wa mukyaye n'afuna omuntu gwe yekwasa gayinza okulaki okwesibako avuluge naye nga mu komedi temulimu tribalism tribalism eri bintu birala nnyo okumutereeza komedi naddala kati ebiseera ebisinga bagamba nti mmwe abakomediani musabiriza nnyo naddala maria kikati nga omulamula ku stage n'abakomediani abasinga ali babeera ku stage tebasinga okulembeza kyekyo copyright basaba ssente zaabwe tewaliwo copyright singa aliwo eri singa tewali agenda kusaba ssente naye olwokuba tewaliwo copyright singa aliwo eri ebintu ebibadde bakola singa bafunamu naye tebafunyeemu kati kyekiseera babenga bakola tebaita oluseke ebibakuba oluseke buli wamu basobole okubaawo temukyali creative wadde nakatono skits zemuddamu oba comedy gwokoze wane ate noddamu n'omukolera still oluusi ebiteera ebisinga nti comedy bw'oba omukoze n'okola skit n'ogiddamu focus tebakuggwe yakiraba edda focus ebeera ku ebyo baasi beereesa abapya kuba gwe waagiraba dda naye ate waliwo n'ebintu byetwakoledde emyaka 5 omuntu atwala kusekera nagamba bane mulina akantu kemwazanye naye wakazanyadde emyaka 5 emabega just nti omuntu gwoba okola ki so eyagiraba edda waddemba okufuluma newokwata bukwasi n'ogiraba oti oba n'ofuluma n'otasumbwa abantu bagiraba nga mpya si kusalawo already ebintu bingi n'ennyonyi ajja givuga owulidde waliwo omuvubuka ayomba ku social media bamuyita King Zaga mbuwabbye oluyimba lwe bayita ly'amagi olupya lweru olwaki amajiga ge ate amajiga nkoko abiika yatandika ddi okubiika aga kulisooka amajiga nkoko kale bwanaakomba enkoko zikole zitya enkoko zikole zibiika amagi omuvubuka ono yagamba nti oluyimba olwali lwe walubba ku yine mumwe ne mulukola nekyo ntannatutuukirira tetunnamulaba nolimba tetulumanyi mumulumanyi ani yaluwandiisa mumanyi lwaffe olulwe mulumanyi yagula ddagala mu famasi ayerabidde yalidde amagi byamagi kati alina agenda bugenze mu yuga kiiki otala aluguleko n'abayuga kiiki kuba enkoko zabikabikadde amagi fatunenyiza bwereere anoonye mwami Sekalaala otala aluteeka ku magi g'enkoko ze ennyimba empya weeziri ayinza n'okwekolamu omulimu Fande Tomba tulina Ssaabasajja oluyimba nalwo gye luli tulina empale ya Maama Nakalema so 226 twamuyingira dda twamwetegekera dda mwebale bambi kutwagala naye wona omulaba akasente mutuyite tukajjeyo tukazze mu bantu kuba abantu embeera gye balimu si nnungi tujja kanoonya kubanga nze ate abantu abamu babawa ssente wano baba beetaaga babagamba babajjako n'endagamuntu so ssente bwemuzijja toddamu bawuliza akitegedde so nabona elisiti naye tugirina amoti nga temunayimba ku campaign ng'ate mwajja ku album launch ku Speak Resort eyayo eri album tebannatuyita nyimba gyeziri tugenda kukolayo lwa katumba woye tujja kolya katumba woye katumba naye yazze
tugenda kukolera ono ani wagungu w'emmere olusaniya eya Munyagwa. kubayo kampeni ze tezimenya mugira ne mulya emmere ezaki mbadde sinazigendamu simanyi tebana tutuukirira si kirungi ekyo kampeni za musobe nozigendamu nga tebakuyise obanga mutu kati lwaki oli mukulembeze akuyise lwaki togendayo KBFDC era ogenda kaseera nga ekuyise kibuuzo ki kyoyinza obuuza President Museveni bw'omusisinkana nga bwe baatwatte Kasuku gw'oyinza mubuuza kibuuzo mugamba naye musajja gwe beera sirias emyaka 4 nga muno tomuwa copyright okitegedde muno tuli mu kubonaabona ba artist totuwa copyright nti wali tokimanyiiko naye muzeeyi era musabira appointment bwe kiba kisoboka olabye obusungu obwo